Tweyanza nnyo tweyanzege mukwano gwaffe omulungi okuba nti otwegasseeko program bw'atyo wegera Mukama program and God said ku Hope Channel Uganda ku 3ABN Uganda ate awamu nammwe abali ku mikutu gyaffe gimukwanira wala YouTube Avento Media Productions ku YouTube Amazing Media Productions ku YouTube ate awamu ne Hope Channel Uganda ku YouTube. Tubebaza nnyo mikwano mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo mikwano gyange abatufunire Baghdad abatufunire Kuwait bannaye mwebale nnyo abatufunire London ate nammwe abatufunira mu ggwanga erya America eggwanga erya German nafunako ne n'abali mu Belgium abali mu waliwo eddala awe Netherlands ate ne ammwe abali mu Sweden Stockholm muganda nge Leonardo Kibirige Sebo tweyanza nnyo tweyanzege okubeera nga tambula ffenna mu kiseera kino. Yonasaani Matovu Munagomba nze nkubuuzaako nga nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala okubeera nti tutambudde ffenna okutuuka ku lunaku luno olwaleero. I'm so much happy, ndi musanyufu nnyo olw'enteekateeka eno okuba nti tutuuse ku lunaku luno lwenzikiriza nti lulimu ku ezo ezidirira ezisembayo. Lunaku lwaleero lunaku lubadde lwa Christmas era nga naffe ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti Christmas, Babylon, nabbi w'obulimba. Ebintu biri bisatu bye tugenda otunuulira mu kyokuyiga kino ekyolwaleero. Tulina mu Christmas, tugenda mu ekibuga Babylon, ate amu ne gwe bandiise Bayibuli gweyita nabbi ow'obulimba. Naye ngeri tunaba kutuukayo mukwano, njala kujjubikiza bino wammanga. Olunaku olwaleero tubadde tuli mu nteekateeka ey'okukola ku certificates ezammwe mwenna abazze nga muddamu ebibuuzo. Twalina ebibuuzo 35 bye twalambika era ne tukkiriza nti ebibuuzo ebyo bw'obiddamu byonna osobola okuweebwa certificate ekwebaza olw'okubeera nga obyanukudde. So mwenna abasobodde okubyanukula ne mubiddamu certificate zammwe zikoleddwako era twagala obbakakasa kino nti certificate zino zigenda baweebwa Saturday eno ku Sabbiiti tugenda kubeera nga tusinziza enteekateeka ya Hope Channel Uganda. Bonna mwenna gye muli eyo muyitiddwa mujje mubeerewo. Mwenna tubakwase certificates, tubakwase ebitabo, tubakwase Bayibuli, byonna wamu. Fakiti nammwe ababatiziddwa n'abagenda okubatiza abatanaba kubatizibwa mwenna mugenda kuba mubatizibwa ku Sabbiiti eno. So kati gwali eyo njiri eno badde ogiwulira, it's your time now to make up your mind. Ojje ku Sabbiiti obatizibwe. Tukuyita ojje. Paulo bamugamba kimuti golokoka. Ogende onaze ebibi byo ng'obatizibwa. So kati nammwe abagenda obatizibwa mujje ku Sabbiiti era mugenda weebwa Bayibuli muweebwe ebitabo ebirala ebigenderako musobole okuba nga mutandika olugendo. Ne certificate yammwe ey'okubatizibwa mugenda kubeera nga mugiweebwa. Ate nammwe abadde bajuza ebibuuzo mwenaamu ate musobole okubeera nga muweebwa certificate ezo. So jangu obeerewo ku Sabbiiti eno tuli ku maka ga Hope Channel. Bw'oba oyingidde Kampala nga wakatuuka mu Kampala gwenza okuba nga ova wala bw'oba ova ku ludda lwaffe olw'Egayaza Road nalabyeko muganda nga weebusiika gwe kyokola bw'otuuka ewandegeya owetambu w'essaawa n'obanga adda ku University y'e Makerere kati kyemmanga ekkubo lye bayita Gaddafi Road lyokkirirako n'otuuka ku kye bayita Adventist Center opposite Lord Development Center oba LDC ojja kuba bulungi nnyo otuuse ku maka aga Hope Channel. Awo nno wewagenda obeera okusinza ku olwo tusobole okubeera nga tuwayamu ffenna wamu. Oyinza n'oba n'ekibuuzo ekibadde kikusiiwa jangu tukuno okibuuze live nga ffenna tutunuuliganye. So mikwano tubeesunza obalaba ku Sabbiiti eno nga tuli mu kuwunzika enteekateeka ey'obulungi bwa Mukama. So Mukama akuwa omukisa ng'oteekateeka okujja tubeere ffenna nga tuwunzika obulungi bwa Mukama Saturday eno ng'ennaku z'omwezi 27 December. Katombe tuweeyo okusaba twolekere butereevu mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Mukama Katonda affe omwagalwa mu linnya ery'omwana we Yesu Kristo ogulumizibwe weebwe ekitiibwa otendezebwe ennaku zonna. Mu kiseera kino tuli mu kugenda maaso n'okubuulira enjiri. Enjiri gye wasuubiza nti bwe tunaagibuulira wonna wonna abantu ne bagikkiriza bagenda kulokolebwa. Kale nno nkusaba Mukama onnyambaze
ekisa kyo oteeke ku lulimi lwange ekigambo kyo, omutima gwange ogujjuze okwagala kwo, ate emirembe gyo gibeere ku maaso gange nga njogera, nyinyonnyola ebigambo bino mu lulimi olutegeerekeka, buli omu bambi afune omukisa ogutegeera amazima asobole okuba nga yeefunira eddembe. So mukwano gwange alaba obubaka buno Mukama musabidde Mukama ku TV kwali, ku ssimu ye kwali, wonna waasinziira alege ku ddembe eriva mu kutegeera amazima. Neyanza nnyo Mukama kuba owulidde okusaba kuno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Yes, ekyokuyiga kyaffe tugambye nti kiri Christmas Babylon nabbi w'obulimba. Njatandikira no mu ggwanga lyaffe ly'empangaliramu erya Uganda n'omusajja omu ku abo abasigadde mu byafaayo nga tebagenda kwerabirwa ayitibwa Philip Bongole Lutaaya, omuyimbi Nakinku eyateeka Uganda ku map ey'ensi yonna. Philip Bongole Lutaaya yazaalibwa omwaka ogwa 1951 era nga omusajja ono ajjukirwa nnyo olw'ennyimba ez'enjawulo ze yayimba nga zituwa kye tuyita mood vibe mu biseera ebya Christmas. Ngenda ennyimba ezimu ku ezo mulimu Merry Christmas, Katujaguze, Gloria, Sekukulu, Tumusinze, Yesu anindiridde, ate oba oliawo n'ennyimba endala mpitirivu ze yayimba. Naye nga ntunuulidde nnyo zino ennyimba ze yayimba eza Christmas. Kyewuunyisa ate nga kituufu nti tewanalabikayo muntu avuddeyo n'amuchallenginga n'atwerabiriza Philip Bongole Lutaaya. Era nga abamumanyi obulungi anajjukira ye musajja yasookera ddala okwesowolayo n'alangirira nga bwe yalina akawuka akaleeta mukenenya oba siriimu. Era kinajjukira nti kino kye kyamuviirako bambi okusibula ensi mu mwaka ogwa 1989. Ku myaka emito mu biseera ebyo n'abeera nga bambi awo obulamu we bwakoma, naye nga yalwanirira nnyo okuzzaamu abantu amaanyi wadde nga baali bayita mu kiseera ekizibu ekyokuba nti baalina obulwadde buno obwakawuka akaleeta mukenenya. Ebiseera ebyo akaagoye nnyo bannayuganda, naddala okuva ddala oludda luli olwewaffe lw'e Masaka oyingire wano mu Kampala ebintu tebyali byangu, but he came out n'ayimirira n'ebitongole ebyenjawulo ebyali birwanirira okubudaabuda abantu afaanana bwe batyo. So omusajja njala gamba nti tajja kwerabirwa. Naye nkoma okukiri nti nereera ennyimba ez'amazaalibwa ze yayimba oba ze yayiya n'ayimba ziwuumira bannayuganda wonna mu Uganda n'amawanga g'ebweru. In fact nga Sweden gye yakulungula ekabanga akanene ng'ajjanjabibwa ate nga yayimbirayo nnyo ennyimba mpitirivu. Njogera ku musajja oyo Philip Bongole Lutaaya. Lwaki ntandisa ne Philip Bongole Lutaaya? Kubanga olwaleero tuli mutunulira ebyafaayo ebyetoololera ku kigambo Christmas, amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo mu Bayibuli gatako obukristaayo bwagenda bufuna nkyukakyuka zitya okuyita mu byafaayo n'okutuuka olwaleero bwe bufaanana nti oba oliawo enkyukakyuka ezo zaali za bulungi oba zaali za bubi. Byonna tugenda kuba tubizuula mu kyokuyiga kye tulina akawungeezi kano ak'olwaleero. Christmas eyasooka yaliwo mu mwaka ogwa 336 AD. Christmas abantu gye basooka ojaguza nga ku luno bakristaayo be bajaguza mu mwaka ogwa 336 AD. Abantu ne balyoka baceccenca ne balyoka bajaguza ne basanyuka nga 25 December mu mwaka ogwo ogwa 336 AD. Naye nga of course tulaba kuviira ddala mu Bayibuli. Kansooke nkuwa ekifaananyi okuva mu Bayibuli mu Luka essula 2 olunywa olw'10 nti Mukama waffe Yesu Kristo bw'azaalibwa amawulire amalungi gatuuka ku basajja abaali mu kulunda endiga ku ttale. Kyewuunyisa nti ssaawa zino Christmas abantu bwe tuba tuli mu gijaguza biseera bya winter oba biseera bya butiti. Naye ate bw'osoma ekifaananyi kya Bayibuli kiraga nti ate bo baali ku ttale nga bali mu kulunda ndiga, ekiraga nti bali mu kiseera kya butiti. Yesu Kristo ng'azaalibwa. Ako nno kalowoozeeko bulowooza katini nnyo wadde nga nze njala lutwala ennyo amawulire amalungi agali wano ge tusoma mu Luka essula 2 olunywa olw'11 nti kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero gye muli
munalaba omwana omuwere ng'abikiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo amangu ago waaliwo ne malayika oyo bangi ab'omugye ery'omu ggulu nga batendereza Katonda nga bagamba batya abatendereza bannaye. Ne bamalayika b'omu ggulu baajaguza ne basanyuka kubanga Yesu Kristo azaalibwa ku nsi. Bannaye mulire ku bigambo bye baayogera, mukwano gwange atulaba nga Yesu Kristo amaze okuzaalibwa. Olunyoli olw'ekumi lugamba nti ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo, ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa. Kristo azaaliddwa mawulire malungi. There is no doubt Kristo okuzaalibwa kwe, it's a very great news. Era njala kutegeeza kino, singa Yesu teyazaalibwa teyandibaddewo wano ku nsi. Era singa teyabaawo wano ku nsi tikyeto kyandituuse n'afa. Ate singa teyafa muganda wange teyandizuukidde. Ate singa teyazuukira, amawulire amalungi genjogerako essaawa zino ag'enjiri etatukwasa nsonyi gye tubuulira wonna wonna tetwandigoogeddeko. Kyova olaba tuli mu kucaccanca tugamba nti Kristo omwana wa Katonda yazaalibwa, yafa, yazuukira, ffe tulyoke tubeere abalamu emirembe n'emirembe. Nti Kristo yalina okwambala omubiri guno ogwaffe. Bw'atyo n'abeera mu lubuto emyezi 9 olw'omukyala omuto mu biseera ebyo ayitibwa Maryamu nnyina Yesu. N'alyoka amuzaala. Bw'amala omuzaala ne tulyoka tufuna ekirabo okuva eri Katonda. Kubanga bw'atyo bw'ayagala, Bayibuli bw'egamba nti bw'atyo bw'ayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Pawulo ye n'awandiika n'agamba nti ennaku entuuko z'ebiro bwe zaatuuka, Katonda n'asindika omwana we okuzaalibwa omukazi eyali wansi w'amateeka. Omukazi eyali nga ffe, nga naye mukazi wattu asobola okukemebwa nga ffe, nga naye asobola okusoberwa nga ffe. Katonda n'akkiriza akke wansi ajje gye tuli. This is a mystery. Katonda okufuuka omuntu, it's a mystery. Kitwewuunyisa naffe nti eyali Katonda yafuuka omuntu era n'abeerako gye tuli ne tumulabako ng'ekyamazima yaviira ddala mu kifuba kya kitaawe. Bw'atyo Yokaana bw'ayogera mu Yokaana essula 1 olunyoli 14 aga nti kigambo n'abeerako gye tuli. Gali mawulire malungi Kristo okubanga azaaliddwa. Era abantu bawandiise ennyimba ez'enjawulo ezitujjukiza okuzaalibwa kwa Kristo mu Beselekemu eky'Ebuyudaaya, ekibuga kya Dawudi, ng'okutendereza kuyitirivu wonna wonna wonna. Okuyita mu byafaayo abantu batise bajaguza nga basanyuka olw'okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. However, bw'osoma olunyiriri olw'omukaaga mu Luka essula 2, Bayibuli egamba nti awo olwatuuka baali bali eyo, ennaku ze ez'okuzaala ne zituuka. N'azaala omwana we omubereberye, n'amubikka mu ngoye ez'obwana obuwere, n'amuzazika mu kisibo, mu kiraalo, mu kisibo. Lwaki mu kisibo? Kubanga tebaalaba bbanga mu kisolo ky'abagenyi. Maryamu awamu ne Yusufu baawe bazze okwewandiisa mu kibuga kya Dawudi, kubanga etteeka lyayise mu buli kifo ekiri wansi w'ettwale erya Roma nti buli mutuuze wonna waali mu bwaguugo obwa Roman Empire agwanidde okuwandiika erinnya lye yeewandiise mu bufunze. Nga tuyinza okugaa nti this is going to be population census. Weewandiise. Maryamu azze awamu ne bbaawe Yusufu okwewandiisa. Naye nga bali mu kibuga olwo bambi mukazi wattu n'atandika okulumwa ebisa agenda kuzaala. Naye ne watabaawo kifo we baasobola kumusembereza nti waawano. There was no honor attributed to the birth of Jesus. Abasajja abannaddiini ab'ebiseera ebyo tebaakiraba mu makulu. Fakati abasajja baava eri mu Bukaludaaya mu Babuloni be bajja abagezigezi
Ibajjanga banonyi bagoberera munyenyi bali basomye ku byafaayo basomye ku bunabbi bwa Bible obwedda mu kubaleyo sura ya 24 baze basome ebyafaayo nga basoma ku musajja kubayita Isaya agamba nti ne Mika nti Beserekemu nti omukazi atamanyi musajja alizaala omwana wa bulenzi bunabbi bali baze babusoma. And in the end of the day bano be basobola okulicognizinga niye abasajja abaali balina okubanga bamanyi tebamanya ne government yali omubiseera bya Kerode teyamanya. I want to think ate kino kankiddemu kisobokera ddala okubanga ne mu kujja kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri ensi egenda sangibwa nga temanyi. No wonder Bible egamba nti Yesu alijjanga mubbi si nti agenda kujjanga mubbi omubbi bwajja wabula agenda kujja mu kiseera nga bangi tetumusuubira nti ali mu kujja. Matayo 24:8 lugamba ti mu kiseera mwe mutalowoolezaamu omwana w'omuntu mwalijjira nti nga bwe gwali ku mulembe gwa Nuuwa bwe baali nga balya nga banywa nga bajaguza nga badde eno n'eri bwe bawasa ate mwana ne bawayira n'ebiringa ebyo nga bakola byonna bye baali bakola. Tebaamanya nti amataba gajja. Mu kujja kwa Yesu okwasooka azaalibwe ensi teyamanya. Nkukakasa ne mu kujja kwa Yesu omulundi ogwokubiri the biggest population around the world bagenda kuba tebeetegese. Ate nga abantu bagenda mu maaso n'okubinuka amasajjere nga Christmas etuuse. Era kati abantu bagifunemu kulya kunywa kugula kutunda bye tulabamu. Era ojja kubuuza omusuubuzi Christmas ogyeesungako ki? Mugano gwa nsimbi. Si nti yeesunga nnyo okulowooza ennyo okuzaalibwa kwa Yesu. Naye kenyini tamalina makulu gakuba nti Yesu bw'aba yazaalibwa mu nsi muno okutufiirira atulokole nze nazaalibwa omulundi ogwokubiri mu ye tabirowooza nako ye ali mu kulowooza ku ssente. Kama atusaasire Yesu wanaddira aleme kutusanga ng'ekyamazima tetweteeseteese. Ekyo kibadde kirowoozo olunaku olwaliro naye nga tuli mu ttuntu lya Christmas. Nga bwe nkugambye nga ntandika nti Christmas eyasooka teyaliwo mu mulembe gwa Yesu. Christmas eyasooka teyaliwo mu mulembe gw'abayigirizwa be. Christmas eyasooka teyaliwo mu mulembe abaali balabyeko ku Yesu nga bagenda nga weebali. Christmas zajja luvannyuma mu mwaka ogwa 336 AD 25 December we waliwo Christmas eyasooka. Omusajja ono agamba the first recorded Christian celebration of Christmas on December 25th was in Rome in 336 AD under Emperor Constantine, evolving from earlier pagan Roman festivals like a Saturnalia, though some evidence suggests roots in the 2nd century. Ndi Christmas yasooka nga mbagambye yaliwo nga 25 December mwaka gwa 336 AD ku mulembe gw'omusajja kabaka ow'amaanyi gwe bayita Emperor Constantine, gwe bayita Emperor Constantine the Great. Naye nga kigambibwa nti baali bakikopperedde okuva mu mikolo n'ebikujjuko eby'abasajja abakafiiri Abaloma omwali Saturnalia. Saturnalia yaliwa nti baali bakkiririza mu Katonda ono omukazi ow'ebyengera. Era okubeerera ng'ennaku z'omwezi 17 awo ebikujjuko byaggweranga mu 25 ng'abawadde bakungudde. Ekyo kimu ku mikolo egyo era nga nagyo giwunzikira 25. Ekyo kye kimu ku byo. Wuliriza while the Bible doesn't give Jesus' birth date, early Christians began observing it with church leaders formalizing December 25th, potentially to absorb a pagan winter solstice celebrations like Sol Invictus. Sol Invictus. Kanakagadde nnyo kano. Nti wadde Bible tetuwa nnaku za mwezi di Yesu yazaalibwa. Bambi abakristaayo abaatusooka bo balowooza nti katulondewo olunaku luno lwa 25 December tulutongoze tubeere nga naffe kwe tujjukirira okuzaalibwa kw'omwana wa Katonda Yesu Kristo. Ate nga olunaku lwe lumu mu mwaka ogwa 274 nga Yesu yazaalibwa dda
That is Chetuita AD. The Roman Emperor Aurelian established a feast of the birth of Sol Invictus, the unconquered sun, on December 25th. Omu ku bakulembeze abalome yedda. Rome eri gye bayita Roman Empire, the Great Roman Empire, ayitibwa Emperor Aurelian, yateekawo ebikujjuko ebyokujjukira okuzaalibwa kwa Sol Invictus, okuzaalibwa kwa enjuba etawangulwa nantameggwa, the unconquered sun. Kino kikoppebwa butereevu okuviira ddala mu Babylon, ewali abaali bakkiriza nti waliwo omuzira waabwe ayitibwa Nimrod, nti omusajja ono wadde yali yafa naye teyafa, yafuuka bufuusi, yava mu mubiri gwaffe guno, bannange n'ayolekera mu njuba, kati eyo gy'awangaalira. Era gy'oba olaba nti katonda oyo gwe bayita Nimrod oba katonda njuba, the sun god, tewali ayinza muwangula. His nantameggwa batongoza okumujjukiranga nga nantameggwa waabwe ku lunaku olwa 25 Desemba. Ono omusajja yakiteekawo naye n'agamba naye kanteekewo ge balinzijukirirako. Omanyi buli lusewo buli bufuzi bwajja abawoneka ateekawo ak'okumujjukira nti naye ku mulembe gwange nateekawo kano. Kati ono Aurelian mu 274 ako yali akataddewo. Kale abakuze nabo ne bateekawo akaabwe mu 336 ak'okujjukira amazaalibwa ga Yesu ku lunaku lwe lumu. Sol Invictus. Early Christians deliberately chose these dates to encourage the spread of Christmas and Christianity throughout the Roman world. If Christmas looked like a pagan holiday, more pagans would be open to both the holiday and the God whose birth it celebrated. Balowooza nti uliriza ate kano kankutinya omubabiro nti abakristaayo abaasooka bagenderera okulonda olunaku luno olwa 25 Desemba okubeera nga babunyisizaako amazaalibwa ga Yesu n'obukristaayo okwetooloola ensi eya Roma yonna gye yali ekoma, nga bagamba nti abantu bano abakaafiiri bwe banaalaba olunaku luno olw'omazuukira ga Yesu bajja kutandika okwegomba okumanya ku Yesu ono ne Katonda oyo yennyini gwe bagenda mu maaso n'okujaguza nti omwana we azaaliddwa. Bwekaba balina ekirowoozo nti tukoppeyo ekyabwe kyennyini kye tuba tutambulira mu kituufu. Yesu ayinza oba teyazaalibwa 25 naye naffe otutandikira awo ne tukiteekawo nti Yesu lwe yazaalibwa. Bajja tutandika okumagalala batunule ku bukristaayo, babadde batunulira nnyo enjuba, bakatonda baabwe ab'enjuba n'ebiringa ebyo, naye kati basobola otunula ku bukristaayo ne batunulira Kristo ne yazaalibwa. Bambi bibyo byali birowoozo byabwe. Naye ng'oggyeko ne Krisimansi eyo waliwo n'ebyajjirako ebyajja ne Krisimansi. Ng'oggyeko Krisimansi, ekintu kye baakoppera ddala okuva mu bakaafiiri, okuzaalibwa kwa Yesu okuteeka ku lunaku lwennyini olw'ekikaafiiri, waliwo n'ebirala bye bajja nabyo. Kankuweeyo ekyokubiri ekisooka ng'ogye ebirala ebyajja ne Krisimansi, okusinza ebifaananyi by'abazira. Okugeza Jupiter mu nsi ya Roma yali emanyiddwa wonna nti Jupiter, era ffe ndigwe mpa okwogerako Nimrod. Jupiter katonda oyo, katonda ow'omu njuba, the god in the sun, yali w'amaanyi nnyo. Bone bakyusamu bukyusaka nti awali Jupiter tuteekewo Peter. Kyova olaba n'ekitebe ekikulu olwaleero eky'omu Roma, Vatican, kiyitibwa St. Peter's Basilica. Abantu bagenda ne banuuna ebifaananyi, ne banuuna ekifaananyi kiri bannange. Omusajja omu yagamba nti bakinuuna kitandise n'okuggwerera. Bagenda ne bakinuuna naye nga byafuluma eri mu bukaafiiri ne bakyusa bukyusa nga woga nti kati kisobola okukola nga Samona. Jjawo Jupiter, teekawo Peter. Ne bajja naye omulala yali Astolesh. Tumuwe erinnya eddala Mary Queen w'eggulu oba kaddulubaale w'eggulu. Nkukakasa mukwano gwange atulaba, Mariamu yali yafa dda naye mu mwaka gwa 325
mu lukiiko olwatula a nice oba niece ne bagamba now we can venerate Mary naye tumutongeze tumuwe ekitiibwa era okusinza ekyo ekifaananyi olaba nti abantu balina ne mumaka gaabwe ebifaananyi bino nti tebyava bambi mu bakristaayo nti mukristaayo nga bo byasibuka eri baakopperera omanyi wannange okukopperera kubi wadde goba n'ebirubirirwa ebirungi naye ng'okopperera oluusi oba ogenda kuwabya kati Mary kwini w'eggulu ate yali asoleshi Katonda omukazi agaba enzaalo n'ebiringa ebyo kale nga bwogandi yani katumuweyo katukyuse bukyusa tuteekewo Mary mubasikirize abantu okwagala obukristaayo nfakiti okusinza ebifaananyi by'abazira eno nkola yakopebwa mu bakubukafiiri abaali basinza abazira baabwe nga bakatonda abakafiiri basinzanga abazira bano nga bakatonda nga bo bamanyi nti Siza bakaisaali bano bonna abaloma basemigods in fact bakitongoza ddi mu mwaka ogwa 48 BC nga ne Yesu tannazaalibwa 25 Desemba 48 BC eno date mugyegendereze kituufu tugijjukirako okuzaalibwa kwa Yesu naye eriko ebyefaayo ebirala bingi 48 25 Desemba BC nga ne Yesu tannazaalibwa bakaisaali bakkiri baatongozebwa okubeera nti yes Kaisaali gw'olaba oyo takoma kuba Kaisaali naye Katonda semigods gods Julius Caesar gods Nero gods Constantine gods nga bwebitibwa Katonda era babawanga n'erinnya ly'omu Lulatini Pontifex Maximus bridge builders nti bano bebatuyunga ne Katonda oli oweewala gwe tutalaba bano bebatuyunga era bwe tulaba abantu batulabye Katonda byali eri mu kikafiiri abakristaayo ne bagenda nga babikopperera era mu kubikopperera ekyavaamu ba Pontifex Maximus abaali bakaisaali abaloma ne batandika okufuuka ba Pontifex Maximus nga kati be bapapa abaloma His Holiness the Pope Holy Father erinnya enjala bamuyita Pontifex Maximus nti kati yagatta eggulu n'ensi nti era ye mukiise wa Katonda ku nsi nti gwe bw'omulaba oba olabye Katonda uliriza kankone ku statement oneza okulowooza nti bino Yonasaani yanyumya emboozi The Catholic National July 1895 omwaka 1895 eno magazine weba efuluma eyogera ku Paapa ate eno y'Eklezia Paapa takoma kukuba musigire wa Yesu Kristo naye Yesu Kristo yennyini eyeesabikidde mu mubiri bitandikirawa babikoppeeri kubali bali balina enkola zaabwe kati bakuluze ne batandika okugenda nga bazikopperera kankungero ne statement endala egenda okwanamiriza eneva mu the New York Catechism taken from the Roman Catholicism page 127 agamba ye Papa omufuzi atasobya atawabulwa omulamuzi w'oku ntikko omulamuzi w'eggulu n'ensi omulamuzi wa bonna atalamulwa muntu ye mulala yenna Katonda yennyini ku nsi gy'obulaba wano Papa we yali atukyalidde mu 2015 ngina kusomesa 27 November abajjukira obulungi date eyo ebipande wano wonna mu Kampala bya His Holiness the Pope His Holiness the Pope kwegamba nga tulabira ddala ono omusajja ye bannange Pulisitini taliko kamogo konna atukudde mu maaso ga Katonda n'ensi eno Katonda yennyini ku nsi sebo yendowooza eri mu bantu abasinga obungi eyo but it's not true byakopebwa mbali abakafiiri kabula wa Christmas bwe yayingirawo n'ebiri byagenda bijjiramu mpola kankungereko ekyokubiri kyebaleekya ekyava eri ng'ogyeko okusinza ebifaananyi okwatuukira n'okusinza abatukuvu n'okusinza nga ne wano bwe tubirina abazira baffe bakibuuka bagundi bonna bakibuuka omumbaale bamukasa bamusoke banagadya bajjajja ddungu nti bonna baali basajja ab'amaanyi bwe baafa ne tutandika obbajjukira kati ne bano ne baatandika obikopperera nti St. Peter kati naye katumujjukire nnyo ali Jupiter nafuka St. Peter so byagenda bikyuka mpola kati wulira ekirala ekyava mu bakafiiri ne kiyingira mu bukristaayo
okulowooza nti faaza akujjako ebibi bwe wejjusa gyali kubanga baalinanga bakabona abaalinga mu gye bayita abaalinga mu tempo ez'abakafiiri nga bakabona bano ssebo balinga abakongozi nga omuntu basobolera ddala omwambulula kati nabo ne bakikopa ne kiyingira eno gwereka n'okuleka fact wano waliwo statement eva the Catholic priest page 78 weekebejja wonna weeyagala mu ggulu ne ku nsi ojja kusanga ekitonde kimu ekisobola okusonyiwa omwonoonyi ekiyinza okumusumulako enjegereza geena ekitonde ekyo ekisukkulumu ye kabona faaza owa katolika ey'e Roma olaba oli yayimba olimba nti sonyiwa faaza nakemeddwa neneegomba omulala ye nga mu bwongo bwakkiriza nti faaza ono asobola omuggyako ebibi ekibuuzo kigamba nti kati faaza bw'aba yasobola okuggyako ebibi olwo Yesu yakole ki kubanga Timoseewo ekisooka essula 2 olunya olwokutaano lugamba kubanga waliwo Katonda omu era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu omuntu Kristo Yesu only Christ ye yekka asobola okuggyako ebibi ettamiiro yasobola olikwambululako obwenzi yasobola obukuggyako obubbi yasobola obukuggyako ebyo byonna ebikusibye ebikumazeeko emirembe bisiraani n'ebiringa ebyo only Christ Yesu yekka omuntu munno tasobola eri yali ndowooza y'abakaafiri abatamanyi Katonda bano abakuze bagiwambaganya bagireeta mu bukristaayo but it wasn't like that in the beginning. Kristo we yatuma abayigiriza be mugende mubuulire enjiri okuggyako abantu ebibi yali abategeeza nti enjiri gye mubuulira ekigambo kyange kye kigenda okubeeramu amaanyi agagenda okusumulula abantu kati nga kiri mu mukono gammwe nga mugenze mukibuulira wonna wonna you will bring salvation mujja kuleeta obulokozi eri abantu. Yali tategeeza nti bo be bagenda okuggyako abantu ebibi wabula ekigambo kya Kristo ekireeta obulokozi bwe banaakiwulira bajja kuddukira eri Yesu Kristo. That was the meaning. Yali tategeeza nti omuntu yagenda okuggyako ebibi mbugenda osaawe oluguudo lwa gavumenti tukuwadde ekibonerezo olyoka oggiweeko ebibi. Ezo ndowooza no. Fakiti okukozesa ekifuba n'okwagala okufuga mu by'okusinza byonna byavayo mu bakafiiri. Fakiti ekinoonyerezebwa nti abantu abatakka wansi wa bukadde 5 be battibwa lwa nsonga za kukkiriza. Byavayo biraga bulungi nnyo. In the dark ages emyaka ejjaddirirawo nga 10 n'okusoba bantu ne batirimbulwa ne bafa. Why? Lwaki batirimbulwa? Kubanga baali baganya okukkiriza ebintu bifaanana bwe bityo nga bagamba nedda Kristo yatulekera ekigambo ekiwoomu ekijjudde okwagala ekijjudde okusonyiwagana ekigambo ekiwoomu eky'amateeka ge katuli mugattattana. Buli eyawakanyanga nga bamuteekako okunoonyereza wali bayitanga Spanish Inquisition nga bagenda babafeffetta yonna gye baalinga beekukumye eyo mu nkoola n'ewala abantu ne batandika okuttibwa nga abakristaayo abeeyita abakristaayo be batta bakristaayo bannaabwe kubanga baganya okukkiriza bye bayigiriza ebyekikwangala by'okuppya mu bakafiiri. Okuyiwa amazzi ku kyenyi n'okubatiza abaana amabujje ebyo byonna byava mu kikafiiri. Twandikise ekikadde ekyedda kubanga mu mwaka ogwa 1311 AD mu lukiiko olwatula Ravenna mu Italy okufiirira n'okuyiwako kwakkirizibwa mu butongole nti kwenkanankana n'okunnyika ng'omukolo ogw'okubatiza naye nga mu kusooka n'amabatizo gaalimu mu muzi kasidro oba muzi lutikko nga gyegali nga babatiza omuntu ne bamunnyika naye olugezigezi olw'abagagga abamu kobo nti nenwaki abasajja bano okubasikiriza okufuuka abakristaayo tubangwizeemu ku kyokubatiza okubanyika mu mazzi bakirabanga ekyokubaza wansi ekyokubateeka wansi tubakolereyo engeri etubayiweko buyimazzi ku kyenyi. You are tampering with the doctrine of Christ. Oli mukusaagirira oli Yesu yaleka ekigambo kyakinywezezza lwe lwazi gwe musana gwakira ensi kigambo kyetabaaza eri ebigere byange omusana eri ekkubo lyange oli mukizanyiramu. And these things are even today there. Abantu babikolera ddala n'olwaleero nga balowooza nti batuufu naye Mukama yeebazibwa olw'amazima ga Bayibuli agatubembulako ekifu ku maaso. Omwana kyeyavaaga nti ekigambo ky'Omukama kitubikula bwe bulamu bwe bulokozi bwaffe
ekirala ekyavira ddala mu bakafiiri naye nga kyajja ne Krismasi, ebirala ebyajja ne Krismasi okutukuza Sande. Enjuba yali katonda w'oku ntiko mu bukafiiri, era ekkanisa ekereziya y'e Roma yandirebuse ng'egamba tukuza erinnya eryo ekkadde Sande, olunaku lw'enjuba. Okutukuza Sande kwendiko. Sande tezimbiddwa ku byawandiikibwa naye ku bulombolombo, era mu ngeri enjawufu ya kitongole kya Bukatuliki, era abawumula ku Sande bonna bali mu nkwawa za Bukatuliki, so si wansi w'ekiragiro kya Kristo. The doctrine of Christ, the creeds of Christ are never to commend people to worship on Sunday. God says, jukira olunaku lwa Sabiti okutukuzanga. Ennaku mukaaga okolanga emirimu gyo gyonna. Naye olunaku olw'omusanvu ye Sabiti eri Mukama Katonda. Olunaku tulukolerangamu mulimu gwonna gwonna. Lwaki? Kubanga Katonda munaku mukaaga yakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu ebirimu byonna, n'alyoka awummula ku lunaku olw'omusanvu. Olunaku lwa Sabiti n'aluwa omukisa, n'alutukuza. Come on, naawe kennyini olina owummula. So olusooka mu wiiki, abaali bawummula ku lusooka mu wiiki olwa Sande bo baali mu kusinza njuba. Kati abakristaayo ne balowooza abamu nti bwe tunaaba naffe bwe tunaawummula ku Sande tujja basendasenda bakkiriza enjiri. And in the end, Christianity is being corrupted. Obukristaayo ne butandika okudibagibwa n'okwonoonebwa. Kwagala kuwambakalanya kopperera. Okoppa biki, sigala ku nnono. Tufula n'wabona Buganda. Abantu gye bakomye okukopperera ebyebweru bali mu kuttatana ekitiibwa kya Buganda. The same applies. Abaana bayambalanga bulungi ennyambala etegerekeka eweesa ekitiibwa. Naye bwe bakopperedde ebyekizungu ebyeri ebweru, kati abaana bambala bubi, bambala enkunamyo, bambala kwegamba nga tebategerekeka nti ono na musajja oba ono omukazi. Kopperera. Kati n'abakristaayo batandika okukopperera ebyekikafiiri. Okakana mukopperera bino ebyekikafiiri ne babiyingiza mu bukristaayo, ne boonoona obukristaayo kati tebutegerekeka. Abamu balowooza oba Sande, abalala balowooza oba Saturday. Yet it was simple. Kristo yalinga mpisayo genda nga musinza olunaku lwa Sabiti, Luka 4:16. Olunaku lwa Sabiti, olunaku lw'omusanvu ye Sabiti eri Mukama Katonda wassa olusooka. Bali abawummula ku lusooka olwa Sande bo bali mu kusinza njuba. Gwe gy'oli mu kusinza, gw'oli mu kusinza Katonda yakola eggulu n'ensi. Kati bw'abanga ye yatonda eggulu n'ensi agambye olw'omusanvu leero okuwummula leero okujjukira nti yenze mutonzi, lwaki odda ku lwa Sande? Zuukuka! Wake up! Hallelujah! Kama akwagala nnyo ky'oba olaba amazima gano agaleeta gy'oli. Bayinza njagala okitegere bulungi, bino mbyogera with a heart of love. Njagala mu mutima gwange Katonda ampe ekisa nti otegeere olokoke. Kubanga akabi kajja, Yesu anaatera okudda. Abantu bonna abateenenyezza bagenda kubula. Era saagala owaganyalire mu butamanya, owaganyalire mu bujeemu. Nga bw'otegedde amazima, vaayo. Kansembyeyo ne kino ekirala ekyajja okusabira abaafa, okusabira abafu bannange. Okusabira abafu. Uliriza mu katabo kano akamu ebino byonna byavaayo mu bakafiiri. Musabe ekisukulumye, musaddakire n'aboonoonyi, kubanga emyoyo mingi gigenda mu geyeena nga tegirina gisabira yadde okugisaddaakira. Mbu mugisabire ennyo, mugisaddaakire ennyo. This part of the Virgin Mary in apparition, the thunder of justice, page 182. Bigambo bino gye bisangibwa. Uliriza okusabira mbu aboonoonyi abali mu geyeena. Kyokka Bayibuli yeeyigiriza nti ekiseera kijja bonna abali mu ntaana ne bawulira eddoboozi lye, abakola obulungi balizuukirira obulamu, abakola ebitasaana balizuukirira omusango, oba balizuukirira okuzikirira, okusalirwa omusango. Kyokka ono ali mu kuyigiriza mbu tusabire aboonoonyi abali mu geyeena. Bali ludda wa? Kristo yennyini nnyini ayogedde, the doctor of the doctrines. Yesu Kristo agambye abafa bonna bali mu ntaana. Era naye bwe yali azuukira teyava mu ggulu, yava mu ntaana. Kuba buli afa abeera mu ntaana, tabeera ku mugeyeena. Geyeena eri akakulunaku lwa nkomerero, naye ebyo byava eri mu mythologies z'abasajja Abayonaani.
ezayingira ne Roma kati abakuze nabo ne bakopperera ne bagabana abantu bayinza okuba baliyo bali mu kubonaabona kale newunya engeri sitaani gye yagenda alimbalimba abantu n'abajjako Kristo kye yabayigiriza ne batandika okuwambagatanya ebintu by'ekikafiiri abakafiiri kuba bayigiriza nti omuntu waafa agendeyo mu nsi y'emyoyo abamu babonaabonera eyo ne bakaaba bewobereyo okubonaabona ebyekikafiiri kati ne babireeta mu bukristaayo nga Bayibuli ekugambye nti temukaaba nnyo ng'abatalina essuubi olw'abo bannaffe abeebaka beebase bawummudde mu kutegana kwabwe Kristo agenda kudda abazuukize abatwale mu ggulu abo baafiira mu Kristo abaafa nga bajeemu nabo balizuukirira omusango basaanewo ekyo kiggwe so si kuteekawo kwegamba lukongolo babonebone babere mugenda nga tebafa mirembe na mirembe naye nga babekoppawa mu bukafiiri infact tulirako ekirala kye baakoppa okusabira emyoyo egiri mu purigatori musabire emyoyo egiri mu purigatori peegi 21 mu katabo kano The Hand of Justice musabire emyoyo egiri mu purigatori yawapi teriyo kibozibozi bivaawa mu bukafiiri naye nga tebiriyo mu byaddala kulwaki omanyi kankulage when a Christian buli bwova ku mazima ga Katonda abantu bakujjamu obwesige kati oba olina kubakangakanga nakubacyungacunga obakkirize kyoyagala kati abakafiiri olw'okuba ebyayo byalinga byakangakanga abakristaayo batandika okwekkiriranya amazima ga Bayibuli abantu ne batandika obajjamu obwesige kati ne batandika onoonyayo engeri zonna ezisoboka ez'obbakangakanga babakkirizise bo bye baagala kyebaba batandika obbagamba nti bw'ofa ogenda mu Geyeena kale oyinza ogendako ne mpurigato ne tukusabira n'omala n'ovayo n'ogenda mu ggulu kubalimbalimba basobole okubaba nga babajjako ssente era osasula nowesasulira ebibi byo byokoze kati nosasulira ne by'onaagenda okukola ne bw'olibba amataka g'abantu osobisasulira byonna ososasula ne bw'onabba akalulu ososasula wano kwegamba Katonda ali kusaasirirayo ng'otuuse mu purigatori ne tukusabira n'ogenda mu ggulu k'osasula basasulanga ne basasula era mu myaka gya 1500 awo nga abasajja nga Martin Luther bazuukuse ne bagamba nenda tuyinza kugoberera bintu bino Bayibuli si byeyigiriza waaliwo omusajja gwayitanga John Tezo yali musajja mugirimaani omusajja olitseboga ekintu oba yali emusasudde ki ng'asooka n'abakanga n'abalagira ddala nti ssebe eri mu Geyeena emyoyo giri mu kukaaba amaziga naawe osobola osibira eyo naye bw'ona asatula akasente wano eyo ojja kuddukayo mangu purigatori ojja kuvayo mangu ogende mu ggulu biri mu history bangi nnyo tetubimanyi bumanya era bannamawulire tebatera kubyogerako oba nabo tebabimanyi naye amawulire amalungi gali nti mukwano osobola okuzuula ebintu nga bino naawe n'oyanaamirira n'oddukira eri Mukama mu kigambo kye n'omanya nti obulokozi buli mu Kristo yekka era nti bw'oba ofudde ofiira mirembe Yesu bw'alidda n'akuzuukiza n'akutwala mu nsi ensuubize n'akutwala mu ggulu so si byagamba nti ate kati ofudde oli mukulaajanira eyo ate wagenze mu ggulu kale oba ogenda mu ggulu ng'ofudde ate kati Yesu ekimukomyawo kiki naawe ate nga yagamba alidda ekimuleeta kuzuukiza bonna abaafiira mu ye you get it my friend Mukama akuwa omukisa conclusion twagala kuwunzika bino byonna bye njogedde mu kubikula essula 17 Bayibuli kyeva egamba mu kitabo kya kubikula essula 17 yes 17 olunyiri olwokutaano nti ne ku kyenyi erinnya liwandiikiddwa nti ekyama Babuloni ekinene nyina w'abenzeera ow'emizizo gy'ensi ono yenna Bayibuli gweyita Babuloni confusion ebintu ebitategerekeka kyate bw'ofa ogende eno nkyate gusinza ku sande olunaku lw'enjuba confusion Bayibuli kyegiyita Babuloni naye Katonda ali mu kuyitayo abantu be baveeyo essula ya 18 bw'eba etandika eyakubikkulirwa malayika ono abikkulira Yokaana ebyama amugamba nti oluvannyuma lw'ebyo nendaba malayika omulala ng'akka okuva mu ggulu ng'alina obuyinza bungi n'ensi n'emulisibwa ekitiibwa kye n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde Babuloni
Kigudde Babuloni ekinene ne kifuuka ekisolo ky'abalubaale n'ekkomera erya buli diamond n'ekkomera erya buli nnyonyi embi ekyayibwa. Olunyolo olwokuna lugamba n'empulira eddoboozi eddala eriva mu ggulu nga lyogera nti mukifulumemu abantu bange, muleme okussa ekimu n'ebibi bye era muleme okuweebwa ku bibonyobonyo bye. Come out of her my people. Muveeyo mukuwumula ku Sande. Kubanga munaasigala mugenda kuzikirira, mugenda kugabana ku bibonyobonyo by'oyo eyatandikawo okuwumula ku Sande. Gwe mukazi wattu wali tobimanyi. Ebiro ebyobutamanya Mukama teyabitunuulira ne kati agamba wonna mwenenye muddukeeyo. Fulumeeyo. Come out of her my people. Mwegatte ku mugendo gw'ekkanisa enyweza Kristo bye yayigiriza, ekkanisa ey'amazima, ekkanisa ey'aba Seventh Day Advent. N'ekkanisa Katolika yekyogera mu katabo mu magazini eyafuluma mu 1995 May 21 egamba abantu abalowooza nti Bayibuli ko balina okwesigamya okukkiriza kwabwe bagende bafuuka ba Seventh Day Advent batukuze nga Saturday. Kati gwe oyogera kimu nti wanofiira muloge era obuukayo bubuusi naawe n'otandika okugenda mu kusinza okw'amazima. Kyova olaba batya nnyo togenda okulira Seventh Day ajja kukubuulira amazima. Kati ogategedde muganda ngerokoka buukayo mukifulumemu abantu bange kwisagani n'endiga zange ennyingi ezitali za mu kisibo. Mu Yokaana sura 10 olunyiriri olw'16 naye ngenda kuziyitayo muli eyo muli bweru bambi. Ekisibo kye kimu kyokka ekkanisa ey'amazima etwala abantu mu ggulu eteekateeka abantu olw'okudda kwa Kristo okusembedde. Agamba muyingire ekkanisa ey'amazima, muyingire eryato eririmu obukuumi. Ku mulembe gwa Nuuwa waliwo eryato limu tegaali mangi okulaga n'ekkanisa ey'amazima eryemu. Kati mufulumeeyo. Come out of her my people. Kyesaawa etuuse. Era nze sala gye ngenda okusabira kati eddakiika eno egamba Katonda akusaasire Sabbiiti eno nga 27 ojje tukubatize otandifune entandikwa empya ng'oli mu kkanisa gy'owekakasa nti kati for now Yesu ne bw'abazze wiiki ejja ogenda mu ggulu. Niye zino ekkanisa ezijja siti ezinoonya okuganja mu bantu nga ziri mu kuttatana Kristo kye yayigiriza kubanga zaagala okukopperera eby'omu bakafiiri. Yekisaawa ozifulume muganda wange, Mukama akubikulidde amazima gano osobola okulokolebwa. Katusabe. Katonda omwagalwa mu linnya ly'omwana wa Yesu, obubaka buno Mukama mbutadde mu maaso go kabubeere omukisa eri mukwano gwange abulabye era kalokolebwe. Kaveeyo mu Babuloni, kaveeyo mu kusinza okw'obulimba, kaveeyo mu balyogera ennimi ezitategeerekeka, kaveeyo mu bagamba nti amateeka gaavaawo ate nga Kristo aganyweza, kaveeyo mu kuyigiriza okw'abantu yegatte ku kkanisa eyigiriza ekigambo kya Katonda, ekkanisa enyweredde ku tteeka lya Kristo. Kaveeyo mu kusinza kuli okw'obulimba. Bambi taata nkwegayiridde Omwoyo Omutukuvu kayogere n'omutima gwe, kalwane naye mutima gwe, amuyambe omugjayo mu kusinza okw'ekizikiza, amulete mu kitangaala eky'amazima ga Bayibuli. Eddembe eryo Mukama erigabibwa eri abo abategedde amazima lyenjagaliza mukwano gwange alaba essaawa zino. Era ku Sabbiiti Mukama muwalule n'ekisa kyo omuleeta ajje tubatize abatizibwe. Bw'aba ali wala waali awo ku kanisa waliraanye y'Abadiventi waba abatirizibwa. Naye Mukama mwanjulire entandikwa empya mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina.